it's okay. Bangabi, it's not yet ready. Tumale ya Nina Rose. Tumale ya Nina Rose taweddeyo. Waliwo Lydia Jasmine. It's submission ye. Kuntaluze yayongedde nakatiriza. Nina Rose. Okay. So those are Lydia Jasmine katsoka ya Lydia as they have told me in nga embozi wagitereza kubena embozi ddala nkulu nnyo yetaaga obudde. Enokuba ready. Now Lydia Jasmine has yesterday appeared in the kumukolo gwa Nina Rose of course. Ebimu ku byayogeddeko yayongedde okukaatiriza of course abayimbi of course abayimbi abefuula abagaliza abayimbi banne naye nga munda bayina effutwa ngani lwaki tatuwaayo mannya kinyuma nnyo gwe n'okiraba wani tugambye gunyona era ndoza next time ayina okumutubuulira I know tugambangako Lydia ne tumanyi omuntu exactly so ayongedde obbakaatiriza kuba Nina Rose abasinga tebazze so many people didn't come yet some of them claim to be her friends so yabayise bambi okay Nina ina a lot of friends kale nno Lydia lately beyond music ennaku zino naye atandise okwambala crazily on social media okwetegenya yafunyeyo omusajja mugambe ebyo byebinyumira oba just amunoonya bunoonya nze nali mbimanyire ku peer pound nga ndaba she's the one sanga kita trying so hard ninga ndaba ateekanyo nnyo n'akisusu ati akabiri nako tekakamutuma kabiri kanyirira nnyo ne kasuka engagala aluze abalageko mu abatalina machuwa okay kale nakyakyogeddeko because every people are criticizing people like you have more music tetumanyi oba okoppanwaji abantu bagamba oba okoppanwaji people feel ne Lydia ino mubiri omulungi do you think it could cost her in future should she stay modest or will you have a problem with it nze munange omuntu aba akola ebimunyumira sikyayo kyange munchonywe kale nabya byogedde Keni lwaki enaku zino atulagako machuwa nga tashi bwakyogedde omubiri gumutuma katsoka tufune Lydia Jasmine one of the most trending girls now by the way you're right mulo omwana ono we bakutuma abayimbi abakyala abali ku form nolekayo nwaji wange nolekayo Karu nolekayo Lydia Jasmine oba oliko ekikyamu on the kichwa ekikugira kati katsoka twabe n'emboozi tyogetukomeo Thank you for loving Nina wange. Then subira murawo kulaba bayimbi abashala nga bekase, right? Siwe shiri. Ate kamba buye tebabalimba baba wensoka. Abayimbi bawano muli banji. Amaze kambi ogere abayimbi bawano tebeyagaliza. Temukimanyi. Oli baba wakabi ngwate simanyi bichi you can't be friends or whatever. You cannot be friends. I mean, there is space for everybody to shine. Oshege. Ata befura abalungi beba byentyo. Omubimbuza sijja kwongerako. Naye nze Nina mwagala genuinely. I know you rarely see me on functions of female artists, yeah? I'm here because I'm here for a real one. Nina is a real one. Munaye batugamba abakazi tetweyagaliza. Anti munaye kisinziira. Abantu bateekawo embeera naye abakazi tebalina buzibu ku bakazi bannabwe. Era naffe abakazi mu industry era nakyo kisinziira kubanga nze Nina twemanya nga sinaba nakola hit song ne okitegera and senga kati nti kati ffenna tulina we tuli senga twayawukana naye era kiva ku muntu ng'omuntu Nina muntu mulungi nze simulinaako buzibu n'obu so agamba Nina yankola ekintu ekibi n'eki ate nange the same thing so ne ku birthday zange rojja mulabayo ate era yasooka ne ya last channel uli meanwhile abafani olusi creating embeera si mububi I've seen that sijja kwogera mannya people create embeera ate ng'abantu you don't have to be friends with everybody but muyinza wanga temulinaako obuzibu naye nga temuli friends gw'oli friends na buli akola nze mbabuuza nnyo mwabatubuuza gw'oli friends na buli muntu ku TV gy'okolako oba ku radio oba ku ki naye ng'ate oba obawala no baki no just you're not friends you can be friends with everybody like everybody and si mu bubi okitegeera
Enyimba zange kyezitali hit zenkozera from last year. Bafani olusi bakisusa ate olusi n'abantu when they see people happy they complain. Omuntu alina okweyagalako. Alina okutambula bw'aba yalina ssente ng'asogenda ewantu ne weeyagala alina okweyagala ate bwe nkipostinga ku social media yange. Nina rights. Gwe oba kikunyiiza, I'm sorry. But I'm not stopping tomorrow because waliwo agambye mbu lwaki oladde ekifaananyi. I'm going to take as many pictures, as many videos. Ngenda kusigala nga nkikola kubanga nkyagala kinsanyusa. Aye n'ennyimba mukimanyi nze Lydia siri muyimbi wa kweyiiya ndi muyimbi. Ngenda sigala nga nnyimba abafani bange abanjagala bakimanyi. Era ku birthday yange ngenda kuta oluyimba olupya. Omutima we luli lukubye mu mmanja kyakapesa buli kimu kikuba kyenfulumya. So then what? I have to take pictures if I want. Okitegeera. And that's the truth. You like it or not? Ebya management bireke. Nze sirina management ate sibangako na management. Kuva we nava ewa bush. Kyenina okugamba. So ate Ronnie gwe babadde batugamba. Tombuuza ku ebyo byogera. Lindo olabe gye ngenda oggula endala ku ssente zange. Tewali angulira mukwano. Eyo yennyini no mwabiwandika mbu yeegulidde ye surprise nze nakyagala mumanye nti neegulidde oba mwe mugaye mune surprise mwe mumanyi nze kyemmanyi ssente zange zonna buli kye nnina ssente zange zonna. That's what matters to me and I work for that money and I make myself happy. No, I have a number that's a bookings number. I've always had a bookings number. And when you go to my social medias, you find it. Of course, abatamanyi ku social media, but mu industry, fenga mu industry people twemanyi tosobola kubulwa kufuna Lydia, ngabo tosobola kubulwa kufuna Nina, you know. Tuba n'abantu nga batu naye wobanga oli just someone out there, I promise on my social medias, kuliko number you get me. Everywhere, Instagram, Facebook, Twitter. Yes. Okay, that has Lydia Jasmine. Webito webitambudde mwana muwala akola neyeteekamu abaana yabawala ennaku zino. Beerako awo n'obusente bwo obwemala ate tukyayagala zzaala omukyusa. Talina manager. Talina manager. Ba manager no nabo olumu ba blood suckers I told you Jackson. Omwana abeera ne manager naye nga we managinga. You understand? Sente zo z'okola ze bakuteekamu ate kati what's the use of you being my management, you know? But I think it would be a different script if she had. Bwabanga atobye and she's this. And she's doing better by the way. Chiringa nalimba gamba Sind was doing far better without some kind of personal management. So she would be doing far better. Sabachala bano bachala nnyo bachala basajja should I say. Wabula katugendeko mu bulango bw'abakama baffe tukyali ku program roundabout.